Okay, kusebu chitaka kwetuliye muganda wange kansiro oli bulungi. Ndi wasanyu nnyo mpulira nine sanyu lingi nnyo nako lwaleero ndi musanyufu nnyo lwa muganda wange wa story ginakola ya muganda wange Matovu Hamza yafuna obuzibu yasibibwa mukomera nga bamulanga bwe magena ava mukomera namala emyaka 3 miramba nga ali mukomera gendo va mukomera nga ate bagamba talina musango gendo tuuke waka omukyala bamuwasadda yagenda yaleko omukyala n'oluto lwa myezi emyaka lwaleka oluto yali n'omukyala nga ali lubuto yagenza okudda ngo omukyala yazaala omwana emyaka 3 jawezeza naye mu mbeera eyo omukyala ate bamuwasa atuuka nga talina watandikira nekwe kunoonya ko nangamba tuno muganda wange nyamba akonfune ku buyambi nfune ku capital sina kye nnina nenzije ne tutandika omulanga gwaffe celebrity track ne mutuyamba abantu abenjawulo ne mututuukirira ne bansubiza bangi munsubiza bingi ne mu nsonga eno njaa kwebagira kususa nnyo mwanyinaze Linda Lubega ali mu USA yangamba muganda wange omwami oyo njagala nfuna akatono ke musomu ntandikwa wokusula nempuliziganya era wano wendi twagala ku handing over n'abalabi ba BBS Refine program sumulula bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuyaka nti batuwa bino ebintu ebyenjawulo wano wetuli omukulu Hamza ekyuma kino kimula kyemuwadde kino kiyasaba mujjukira nga agamba agala kuma akasawa kasinga otegeera ekyuma twakiguze kipya tuku buli kimwe kigenderako kwekiri simanyi nange ebigambo bimpeddeko Hamza how do you feel owulira otya sanyu lyoka muli mutima kicho nzo kwebaza abatula okubebaza mbasabira Katonda kuba bakibasinga kwagala na kuba buwangazi kubena bino bakola na kubanga byamaanyi mwanyinaze ali USA Linda Lubega yangamba Hamza oyo kyaka isimu yo joine fanani kya simanyi jajina ogwa jina efanani etya kansoke nkwase simu deni bitaya tuogere yo teri ku WhatsApp ekigeza tuli ku WhatsApp oludo ogenda ku WhatsApp bava mukomera tuli ku WhatsApp yani WhatsApp mbadde ndabandabe nganzi kasita bankubira nga nkwata esimu yange okwata bukwasi esanyu ngo ina lingi Hamza esawe sina kyakwogera wabula Katonda alaka yabadde nange mu byonna kati my sister mukulu wange Linda Lubega ali mu USA yangambye Hamza byonna nga bibyali baddawo naye asooka bere n'essimu eri ku WhatsApp era essimu eno mpya tuku ne box yayo nsanju kukwase embagita tekino zino ze receipt yayo gomanya galiko gani Matovu Hamza gani sigago gange tisegeza ubunazibira WhatsApp nga walumyedda nja kuva ku endi already soko kwate simu eno then kubira nangamba nti rent nakugamba ononye nyumba gitwetaaga wagifunye nagifunye side nagifunye Kawempe rent naye wuno amutuwadde kansoke mujje tebaloza nti nkulimba sente za rent kansoke nzijjeyo madam kansoke nzijjeyo batwaloza nti nkulimba zizo sente za rent ozirabye yes kati kwata ezo oyo rent okyegedde tamala size sente zo wangambye zezo okyegedde neyanzanyo sister bamuyita Lubega no mwanyi naffe mukulu waffe banaye neyanzanyo manyinaze wange mukama Katonda akuwe neera njagala n'okulabako face to face agenda kujjoja mulaba oba nja kutwala ebutwazo na passport sirina naye ranga waba yagadde inshallah nsobola okugifuna ojagifuna njagala mulabako kale then ne yatugamba amafuta kana akantu bwo bakaguze kata capital wa mafuta agasookerwako omusajja yangambe kajula misuma emitwale 2 ne ngamba mitwale 2 mtono twagala tukwesa amafuta nti gono sazaako capital atandikirwako uno mafuta nago bakakoze eki bagakuwadde ebisigadde zo mulimu gwange ngukoze munaye munagambira nti sebu track atekoze mulimu gwayo ngukoze nange ngezako kubanga buildinga omuvubuka ali eyo nga ina kyagezako kubanga atukiza mbulamu bwe then machine enesawa yo twagisonze BBS Refine abalabi bayo ne nabana kuva mu diaspora bali ku celebrity track netukuwasa machine eno umanyo gikosa ngamba manyo gikosa yes neyanze genyi banyi bulungi nnyo ogenda ku sawa I think ntandika na leero otandikira mu lujja lwani lwe wake waffe waliwo omuddo okuguna omusana kwa bwe guli waffe Yanga ziri mu pavers ogenda tandikira wa side yemu eriko pavers enda eriko pascalam
kale wewa ku celebrity track omukulu Jeff kasita atandika okuyisa bwati emikono mu bbanga ng'omanya nti atanso kubanga akola ki akugoba bugambo ki buyinza okulekera abatulaba n'abakuwadde ebintu bino sanyusi y'obulira abampadde ebintu bino ebityamo kyengino bagamba nebaza bwebaza essanyu nyina lingi nnyo disasobola kubalaga essaawa eno naye mudda nja kulibalaga ku lw'okwagala kwa munda ze n'eddembe ly'emmunda ze nsaba katonda abankuumire naye musigale nga mulaba BBS Telefina ne celebrity track ku YouTube nsaba katonda abawe ekyo musinga okwagala obuyambi bonna nga aliyengo ino obuyambi bulala bwoyisa okutugatirako omukulu ono tukyusize ddala obulamu bwe enamba yange eri ku screen yawo so okuntuukirira nompaka message kahayi netwogera so muganda wange byebyo tugenda kyusa obulamu bw'abantu ab'enjawulo nze neewaayo okulabika nti nkyusa obulamu bw'omuvubuka nkola ku BBS Telefina every morning Monday to Friday ssaawa zibeere mpaka 3 z'okumakya woyina otusanga wokka Saimo Kawalata nange ne mwana mula hafi nange nga tukuweereza mpola mpola Jeff bwatyo bwasiimye katugenda maliriza tusiimye tumalirize ndowooza hiralire ku kamera mwana mulenzi Aziz Matovu naye ku kamera kwali abakifaananyi akikwasiriza bulungi omukulu w'ebbendebendo ly'ekyengera bakuyisani mpozi Titus Jemba naye waali awo omukulu yasinga okubeera amawulire ge ekyengera ku Telefina ate ayina akantu ketandise ku Telefina bakati batya amawulire g'obusuuzi ku Telefina Titus Jemba ate ne kooti yaleese empya okuviira ddala mu ttaka mbere bulungi mweraba.